mujje baliko mikwano gyaffe nsooka n'okutumirako mikwano gyaffe aba common learning centers yala kutumirako mikwano gyaffe aba ITV aba iRadio n'abantu bonna abalafu bano okulaba nga eggwanga lyattu Uganda likyuka. Leero tugenda kwogera ku bintu ebimu ebikosa abantu ebitundu okugenda mu maaso oba n'enkulaakulana y'omuntu kinoomu. Ekisooka kwe butekkiririzaamu. Abantu abasinga tulemereddwa okukola ebintu bingi simply because tetulina kwekkiririzaamu. Obeera awo ng'olowooza nti kino gundi yalina okikola si gwe alina okikola. Obwo bulwadde bw'amaanyi nnyo nnyo nnyo. So ekyobutekkiririzaamu njagala kubeera nga nkuba omulanga eri mikwano gyaffe abagobera Teachers Voice nti ng'abasomesa tufuna omwana ono nga talina ky'amanyi tugenda okumumaliriza ng'abulayo level emu okubeera nga akuguka naye n'okwekkiririzaamu kuno tuyinza okusoma mu masomero munsonyiwemu nti lwaki omwana essomero litasobola kusomesa mwana ku kwekkiririzaamu liba terimugasseeko. N'olwekyo essomero lyonna likakaswako okubeera nga lisomesa omwana. Then okwekkiririzaamu kino ssomero kijjira mu kitundu kyakubiri naye ekitundu ekisooka kya muzadde. Gwe ng'omuzadde olina obuyinza obugamba omwana wo nga bw'otera okumugamba nti ojja kwavula ojja kuyimirira kakati simbula ebyo byonna oteeka okuba nga obisomesa omwana. Ekitundu bwe kiba nga kifumbekedde abantu abalina endowooza ey'obutagenda mu maaso kikosebwa naye nga kiva ku bitekkiriza nga nti njagala kugenda kutambulako for outing ngenda Mukono ngenda Kampala. You don't think about having outing within your locality. Then ekyo kibi. Ekintu ekirala ekiraga nti nno ekitundu tekiyinza kukula oba omuntu kwe kubeera ng'olowooza nnyo eby'emabega ensobi z'okola koze ensobi nnyingi naye bannange ngenda kukola ntya nkubulira ebigambo bino oyinza engeri gye wotaalina maanyi gakola nsobi n'okuzigolola amaanyi ago togalina. Ky'olina okukola okugolola ensobi kwe kukola ebigenda mu maaso. Lwaki? Nti bw'omala okubikola ne bigenda mu maaso ensobi zino nnyangu za kwerabira ssebo n'ennyabo gwe andaba n'ampuliriza ku Teachers Voice nti kikkakatako okubeera nga gw'okola bigenda mu maaso. There is no room for making corrections about the previous mistakes. Why? Nti abantu ekyo tebajja kukyerabira bw'onaabeera ng'obikola naye gwe genda mu maaso n'okuimprovinga. People shall recognize your performance and appreciate you. So n'olwekyo otunuulira ebintu by'emabega bino omanye kiki ekizingamiza famire yo okubanga eri mu mbeera eyo omanye nti kati nno gwe toli part of their suffering, you are part of their excellence. Kulongoosa byonna biveewo obeere nga naye obirongoosa na kisi kuddayo eri kwennyamira na kukola kikukaba amaziga wabula kukola nga ogenda mu maaso. So ffe nga ku Teachers Voice tuva ne tulowooza nti omuntu ateekwa okukola. Njagala kwebaza nnyo omukadde wange Twaha Sembuuze okuva e Buyikwe. Njagala kwebaza nnyo kitange anzaalira ddala omukulu Swaibu Mustafa okuva eri Antonde. Lwaki? Nti baŋŋambanga nti ebintu bisoboka. So don't sit down, sit on your voice. At times ebintu bibaawo lwakwogera so si kusirika. Bw'onaasirika otajja kumanya kyo projecting naye baako ne kyoyogera ensi ekutegereka. Leero katukome wano ku Teachers Voice mubeere bulungi. Weraba nsigadde nze musomesaawo wano ku Teachers Voice. This is ITV Uganda. See your dreams.